brother, Maulana, with the baddest. Is it fine if you interview us in English? No, English. English, not Jamaica. So, Kakalam, is it okay if we use English? Is it fine? No. They told me you have some liquor English. I have some liquor English. Okay, no. How we going to show Rain and Maulana? Wacky. Wacky. What does wacky mean? All right. Drop one, abamu bazikozesa bubi. Sobola okuwa akakalamu drop nga nanga kyoyo embalala. N'ogikwata n'otemamu kenjogedde embalala, n'ogende Masaka n'opanga n'olimba abantu nti waliyo show. So kati abantu bakoze obubi drop, fedali tutuleteddeko ebizibu. Waliwo ne muganda wafaawo ku Radio Simba, yali ani. Yakuzibu ali bwa drop. Oli yakwata drop yaffe n'agitemamu n'agitemamu. So drop ezo. Manyi basala kasamuka ati Maulana nwenjukira kujja tubeere wakakalamu kati ye ng'asalamu wakakalamu ng'asalamu n'eddeeti nga yalanga Maulana nwenjukira kujja newa batoli efu batukubira muliddawa so tebira kye bigasa kati batulanze abantu bakinyikiriza batulanze Mogadishu mafu segezo ne yali city bwe tolina ona ina ku Ukraine ina city yaina peni Ukwananga Ukraine yagenda maaso eya Ukraine olutalo kane principal talabiseko principal bad baby wine that's it tosobola ga principal tabadde principal buli wamu wali ulusanga ekibi principal wala principal abera ku mukazi ngali awo nenga atambula ne fobi manyi bakazi abera ne fobi ina kwesi baade batugaye kino shote genda kubeera omadesa mutuwereyo obubaka Dr. Tiamale mukwano gwa mmwe comedian munnamu Dr. Tiamale twebaza gavumenti esobola okutuuza show ya bizondo Master Wamos second ne twebaza Dr. Tiamale okola tekupanja kwebaza olw'okugaala shee betabaye so tukubira Dr. Tiamale shote badde yomugenda kutala shares abadde agala shares sirayo wasololeza obuzibu bwa Dr. Tiamale kuliboli adota kuta tota de pakasho yasomera ku sente za haramu tokubye nnyo hapo tokubye nnyo naye wabeera ayogera mu bidiyo agayogera mazima naye yogera mazima yesomera ku sente za haramu yamanyi oyimba kyalenga olabyewo abatatudde kuba yagambye naye agenda kuleeta ababa ab'ekibiina kye sheerimu buli omu buli minisita ali omu atu bale ntegeeza bannayuganda bannaye abantu beerimbisa mu byobufuzi naye nga bayisaawo mpala naye teri kikuwalanya atufuga y'omu gola atufuga bali babiri atufuga y'omu kati mwe lwaki mwawuka omusolo ffenna tusasula gwe gumu oli wagambanga nti ebyobufuzi aba ayagala kuyisaawo mpala era abaakuwalana indirect abaakuwalana buwalanye tuli mu Uganda y'emu atutwala y'omu emyaka gyegyo singa bamadde babiri twaligana nti kabaka afugako ero noono n'afugako ero ekiriwo principal aganya okwenda osinga mukulu Eddy Kenzo
era tusiza abantu banyiivu bana balaba ku drop kati ali assigning Bobi Wine assigning nti ya endorsing abantu ebikulu mbwa yambaza abantu engatto ngoba ne bakukuma kawa musaawe era kutakamenya yatuga kati soza linye eryo nga twogera ku soza Kenzo zonna zabadde bweru Bobi ya endorse yaleke Malawi yaleke Mogadishu ne bamutubuza Chora ne BET award yagimuwa sanyo oba kwendo nsinzo batakwenda award era ya mwendo Kenzo ine mix atujinali walesa abayimbi bangi nyo abantu bagamba bagenda basa gemanyi yoyo gemanyi n'okubasa hata kati mwe mulinde ba comedian bwe tugenda oleta baka Uganda ya bei nnyo na basula hali mitwali mampi tugenda musuza gundi mampi tugenda muwa gundi wasulu gurunedi ategera amanyi golulimi ategera ekindi abaganda bakaluba ennimi Harmonize yeyimba I like Uganda ni wota oyo twafunye gwasula spice ategera omuntu abbira nagira watu nga tassa ategere nti abantu bakisaba tugenda kwata ono gundi Diamond Platinum tumuwe mama already jali ainayo excuse agenda sura baleze mama fina nategera agenda sura mugalaji yazali galaji bina ya omulalaze bannanga Bilimu obutebe butukubidde abadde mubere serious Bilimu yakoze amanyi abantu abo bajje ojja n'erinnya lyo soko lize mu Uganda manye litegeeza kijanjalo ya Bilimu kada abantu banyonyole abantu bagambe ete ebijanjalo bizze abo bali ebijanjalo kana obutebe bagambye butya obutebe butukubidde bana batadde ne Bilimu empewe tukuba bannange butukubidde na mu Luganda bannange Bilimu atumusaba akolenga nga tukala nga tumaliriza basebo akasajja kakafidi angwe nga tumaliriza twagala okwebaza ow'ekitiibwa Bigayi yakubye oluyimba kabuna mawanga atubani matiri Kudi yasoso dukuba Jacob omutuuze n'ejja Jacob yalukubye oluyimba balukubye era bw'obatayagala nakulabye wonna kasubi nabulagala naye munaye okimanyi gundi Bigayi yawadika luno oluyimba olwaki muwomya kisoboka kubanga Bigayi yafugalira eggwanga tumanyi byonna bisooka ku Bigayi bana Maulana thank you so much naye naffe olumutulize tubabuuzengayo tubabuuze banaye bannamawulire mayinja ali kuki mayinja alina enteekateeka bali mukundi bali mukusayininga ne Kameriyo ajja kukola owakadaama mayinja ali mukukola endagaano ne Kameriyo bawandise nze nakyoka kiraba Uganda nga baartist fe tubuuza ebifu bannamawulire owaayo obutakkanyawo ne Jacob bwaweddewo Jacob gwenzirako okola ki naye omukazi tomuvaako akolimira rain okufaako omufi muwatwala omuyimbi we bisiralisa wamutwala okukakana mukubeera emaga ate munyiivu alina kyazaa mu Uganda abantu abamu tebatugibwa si lwakuba nti balina emirembe naye lwakuba kiriiriga okutugibwa naye abantu abamu bandi basanze nga n'otuga butuzi manya nti agenze nemutuga naafa kyogamba abitexi bw'oyagala okutuga muwala we nga tomuwadde nankoko nakanzu kati wawa muwala we tegeera omuyimbi gwataddemu sente gwe n'otwala butwala azimujje balekewo omuyimbi abakazi abampi ekirundi kibaliko abeerawo kati oli ku pisiralisi tuliwa ono pisiralisi ono Chosen Beck mwasalawo kwagala abakyala bampi nze mukazi ate gwenjagala nemusemumumbuza owaayi tudde ku nze omukazi gwe Jacob ogambye ogenda mukola ebintu byatulaite mwagala byogerako
nate mubibabuuza tubuuzaako banaye mbadde nsaba omusembayo Jacob mutuuse wewunzise omusawo wamufunye omusawo wagamba ogenda muloga asigenda muloga bwabaga nti nayagala mukazi we aligakatiye kukwenzira kimujja kukitegeera ajja kibaniriza nga takyatambula katwagale Jacob ale out mukazi we naye tumutwalemu temuyombera omukazi abasajja abakulu tetuyombera bakazi bino bwote mugenda nabo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo